Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Obuzibu bwa Anita Among nti ng'ovuddeko kuba nti mubbi abadde atandise okutunula mu ssowaani ya mukama we era ng'ayogera mikwano gy'abamuwetoolodde bakimanyi nti ono gye bujja agala kwesimbawo kuba pulezidenti. Kakati ne bagaa katukozese obubbi bwe tumukwate ku nkoona. Otherwise ababbi bangi abaali badde basibibwa nga tebasibibwa. So kati ono bwe buzibu bwabaddeko ng'olaba structure za NRM atandizo ziyingira kinga ne baabulirako nti gye bujja eyo njagala nange entebe eyo ennene okugiyingira. Kati kyovu Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Kumukutu semakutu ogwa Beyond the newsroom baramusako mu bitundu bya ggwanga lyatu Uganda ebyenjawulo mwebale kuberanga mutulaba koteka okutegoberera erinnya Nzeddeni aliwo kubanga nkutuusako ensonga z'Ssemasonga nga bazigenda maaso n'okubanga zitambula mu ggwanga lyatu Uganda n'ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo Yunaje mugenda maaso n'okubanga musinziira okubeera nga ate mutulaba erinnya Nzeddeni aliwo okubanga ate nkutuusaako ensonga zino. Olunaku olwaleero ekibiina ki National Unity Platform kimaze okubeera nga kirangirira omukulu Honorable Paul Mwel nga agenda okubeera speaker waabwe gwe bafrontinze mu lwokaano lwe bagendamu olw'okubanga balonda speaker wa parliament ey'e12. Wali eri ku kirebe kya NUP era emikolo gino bwe gigenze maaso n'okubeera nga gikwajja era ne basobola terevu nnyo okulaba nga balonda abakulu ate munnange be basubiramu essuubi naddala mu palamenti ey'e12. Jjukira nti kimaze okubeera nga kikakasibwa nti PLU kwoteeka NRM bamaze okufrontinga speaker ne deputy we babiri era nga deputy bagenda kuzzaayo Thomas Tayebwa okusinziira ku information ey'enjawulo gyengenzi maaso n'okubanga ate infuna kwoteeka ate ne musajja mukulu wa both oyo nno ye speaker bo gwe bagamba nti gwe bafrontinze okubanga speaker owa parliament ey'e12. Lwaki NUP teganyi oba teboycottinze kulonda kwa speaker kuno byonna nsobodde okubanga bikukuŋŋaanyiriza. Speaker wa parliament abaddeko Anita Among ayolekedde akaseera akazibu ebyajjolesa nnyo embesekezi si birungi kyokka ate era mu ngeri y'emu Honorable amanyikiddwako nga Mukasa Mbidde aliko ebigambo byayogedde ku Anita Among. Yate akalya amagwa Medadi Segona tagenda beera mu palamenti ene y'e12 kubanga ekyamazima bamukuba akalulu wabula avuddeyo n'agamba nti Anita Among abadde aludde yakabanga akawerako ng'amusendasenda okulaba ng'amuyingiza ekibiina ekimanyikiddwa nga ekya NRM. Lwaki byonna nsobodde okubanga mbikuŋŋaanyiriza n'okubanga mbikufunira kati nno wenkusabira n'obuwombeefu w'ekika ekyawaggulu video soko gimpere like ojja like ejja kuduka emisinde mingi etuuke ku buli seekino maaso olw'okubanga agifuna ate era mu ngeri yemu naawe nga gwe mulundi gw'ogusosola video zaffe njagala okukusaba gwe muganda wange mwanyinaze ogende maaso n'okubanga otwegattako twegatteko mu butongole ng'osubscribinga ate osobola okubanga ofuna ekyo ekisinga. Bw'okola naawe mukadde ojjaba okajja mpasonalizo okateeka mu all osobola ofuna notification ku mbuzi zonna enyovu. Abaganda baffe abayimba oluyimba olumanyikiddwa nga bamwoyo gwa ggwanga interview eyo ate tugenda maaso n'okubanga tugita ku mukutu ogumanyikiddwa nga ogwa Deni exclusive. Abo bebaani be baali boogerako mu luyimba olwo ababayise ba TH family webali nnyo nnyini ddala okulaba ate nga munnange bakutuusaako ennyimba ennungi. Kaakati era ndeese interview yange nabo ojja kubanga ogiraba twagikoze bulungi nnyo nnyini ddala eri mu series 2 1 ne 2 tugenda gibeera nga tugipremieringa leero ku Deni exclusive ate tubawe part 2 olunaku olw'enkira ku Deni exclusive then after tugenda maaso n'okubeera nga era tugibaddiza oba oliawo abaana batebagifunye mubeeko walala wamugirabira weewaawo munzikirize wano wenyini wetuba tutandikira ku David Lewis Lubongoya. These members of parliament that you see through their caucus have elected one of them to carry the flag of the National Unity Platform for Speaker of the
12th Parliament, and we hope that that person will be able to carry the hopes and aspirations of the people of Uganda in this campaign for speakership of the 12th Parliament. And as you can see, our acting president is going to hand over the flag to the person. Ladies and gentlemen, members of the press, that person is none other than Honorable Paul Mwiru from Jinja, all the way from Jinja. People power. Everywhere. NUP. Kunga. Thank you very much, Mr. Speaker, sir. So this is our candidate. David Lewis Rubongoya ayanjudde omubaka wa Jinja South Paul Mwiru munnakibina kya Iron National Unity Platform yakwasiddwa bendera okulaba nga akiikirira ekibiina ekimanyikiddwa ng'ekya National Unity Platform ate ku kifo ky'omubaka ayimini ku kifo ekya speaker wa parliament era mu parliament eye-12. Anyway, tumwagaliza bisima byerere ate era munnange okwefe tetulina kirala kyetuyinza gena maaso nakubanga temugamba kansooke nkuwe ku bigambo bino bya Honorable Akali Amaggwa Sseggona. Anita Among avuddeko yansikiriza nnyo mbegatteko mu NRM nankongokako ne mugaasa akusomesa kunjigiriza ebyo toyigiriza jjajjaawo kunuusa bugolo. She's my student. True. Era abadde ampita daddy apita taata we ng'abantu baga amuyita atya bw'atyo kubanga she was my student. Ate omanyi bwe nali mbasomesa mu kiseera ekyo nali mulenzi muto nyinza n'okuba nali nnyirira ngamba nze ndi kitammwe mutwale bwe mutyo saagala kuntwala mu kiti kirala. Nali ndi mulenzi muto sinnawasa abaana abawala bali awo bayinza okwagala okunsanyukirako kati nkulaga principal judge nakola naye emyaka 10 nga tusomesa. Oli awo singa nasalawo okukwata kkubo eryo nandibadde nange ndi waggulu nga bo. Naye okusalawo kwange kwali kwakukola ebyo emmeeme yange byekkiririzaamu. Kati osanga bakataala abakayiga essimu baalya oyo yalya teri asula njala ndya naye neeriisa. Buli aseereza n'ayiga okwogera gundi yalya gundi yakola ki. Era opposition by the way okubeera opposition si kya kitiibwa. Si kitiibwa. Ovuga otya emmotoka bwetyo ng'oli mu opposition. Abange we are condemned to poverty. Sinnagaggawala naye nzikiriza nti Katonda bugagga bwange abuterese okubumpa. Niri sina kutuka kitoji nti kubanga mpakanya Museveni okutuusa lwalivaako sijja kwambala saati efaanana bulungi. Museveni bwali atanavaako sijja kwambala suuti na ngatto nyambale engatto egudde olubege. No. Tujja kusigala nga tukola. Bannayuganda mbakubiriza mukole. Gavumenti ina kulwanyisibwa abantu abakola era abalina ssente. Era abatalina ssente bangu okugula ne babakozesa bye baagala. Mwagalize bannammwe. Medadi Sseggona mu bigambo bye ng'ayogera abadde ayogera ku nkolagana gy'abadde alina wakati we ne Speaker wa Parliament eye-11 Anita Among. Era ye n'avaayo n'avumirira n'ekyo ekyabo abakeera ku makya ne bagamba nti baabaguze n'ebigambo ebirala ebiringa bwe biti. Okusinziira ku Medadi yagamba ebigambo bwe biti abiwulira naye tabiwa matuuge kubanga bangi ku banne ba colleagues be bali mu gavumenti eno. Anyway, eyo saagala ate tugendeyo nnyo ekisusse
wabula njagala owulirize mu katambi kano ka George Ssenyonyi Besekezo owulire butya Anita Among bw'abadde ayina n'ensimbi y'omuwi w'omusolo. Wuliriza. Radio ye bagiyita Mama Bukedia FM contract ya buwumbi busatu mu milioni 10,35 Bukedia Mama Bukedia FM the radio station eri Bukedia nanyiniyo ye speaker owekitiibwa Anita Among. Contract eno bagiweerawa mu commissioni obatula mu nkukutu kuba kati abantu bano batula nabo backbench commissioners tebajja muwakanya nnyo kubanga naye abawaayoko mu service award obwo. Ssenyonyi yategeeza nti obukulembeze bwa Speaker Anita Among bwaleetawo okutya mu babaka ba Parliament ekyasinga okuviirako emivuyo okweyongera ng'eddoboozi ery'emulugunya ttono nnyo bw'ogeraageranya n'obunene bw'ensonga. Munaye obuzibu bwe tulina nti ababaka bangi mu Parliament yaffe batya Speaker. Speaker bwe naayogera ku kino tajja kumpaka tripu. Bwe naayogera ku kino ayinza okunyima omukisa okwogera ku floor ya Parliament. Bwe naayogera ku kino ajja kuwa ba opponent bange ssente banwanyise mu constituency. Abaka babeeramu omubambi nga batya aba NRM n'aba opposition. Ono yatusunirako nga Speaker wa Parliament n'omumyuka we Thomas Tayebwa bwe badda ku ssente z'eggwanga ne bazeegabanya nga bwe balaba nga baatuuka n'okukozesa ebiwandiiko bya Parliament okugula generator n'essenge ng'akwata ababbi okubiteeka ku maka gaabwe ng'abantu. Eno approval eya contract okugula generator 2 emu nga yamakaga owekitiibwa Speaker agagenga ye Bukedia ge yazimba agaga ogwa nanyini endala yamakaga Deputy Speaker. Kati olwaliro mu mboozi ey'akafubo naye Ssenyonyi atubuulidde nti ssente nnyingi ezibadde ziyisibwa ku akawunta z'abantu ssekinnoomu wabula ng'oluvannyuma zifundikira mu mikono gya Among. Sente buwumbi na buwumbi nga ziyisibwa ku akawunti z'abakozi mu Parliament ba Chris Obore namuteerako obuwumbi 4 4 billion n'agenda n'azijjayo n'azitwala mu maka ga Speaker. Ono naye ne bamuteerako noono ne bazijjayo ne bazitwala eri Speaker. Obuulyawo zaabadde atereke mu basement ye n'ebirala. Kontrakta y'okwoza n'okukanika mmotoka za Parliament bano baagala ziddemu zetegerezebwe kubanga balowooza nti zaagabwa mu ngeri ya manchoolo. How much money is spent in a month in the names of washing cars, buses? Where are the buses parked? Where are our vehicles parked? Who owns who? Who owns what? Waliwo washing bay eri wali ku Africana. Motoka za Parliament zonna gezoolezebwa buli kanaku. Zonna ate nga mpitirivu. Babeera bize motoka bagimalako eddakiika nga 10. Kanaku nyingi zibeera nyingi motoka. Buli motoka bagicharginga emitwalo 5. Kati bano baagala ofiisi ya IGG oba kaliisoliiso wa gavumenti eve. Bw'owuliriza Lope George Ssenyonyi nga nnyonnyolera ng'ayogera ku bintu bino oyinza okumanyira butya obulyake obadde bujjudde mu ofiisi ya Speaker Anita Among. Era Parliament ey'e11 y'emu ku ezo Parliament ezibadde zisinga okusaasaanya ennyo oba obubi ensimbi y'omuwi w'omusolo nga kw'otadde okwekkusa n'okwegaggaasa. Speaker we yatuukira ku ssa erikwata munne Tayebwa ne beegulira generator zikola ku maka gaabwe n'essengenge ate budget ne bagisa ku Parliament. Amazima amatuufu n'otunuulira eggwanga eririmu abantu abatalumirirwa n'oggwako biliyoni 4 namba n'oziyisa eri ne zituuka ewuwo n'oteeka ssente mu basement n'otuuka n'oteeka wali ssente. Ekyamazima amatuufu mubadde nga mususse era eggwanga lyattu olyawo nga lyeyongedde okufuukira ddala ekitagasa sinakindi ekitalina makulu. Wuliriza ebigambo bino bya Honorable bya musajja mukulu Elias Lukwago. Kubanga both omulimu ogumuleeseza gwe gwa Anita Among. Ekyenjawulo nti Anita Among abaddeyo wamasapesape nga byakola byeraga wano naye both ali sophisticated ajja kubikola mu ngeri emu erimu science ayiseewo omunyago gwe gumu ng'ono gwabadde ayisaawo ate n'okusingawo kubanga abamuleese bamutumye omulimu gwegwo bangi beerabidde nti both oyo ye yakulemberamu okuyisawo egirimiti ne Magezi. Abo babiri abo be bakulemberamu Kadaga n'amaliriza nga Speaker. Emboko n'eryoka nyoka mu Parliament.
abalala beerabidde nti both oyo ye yaleeta ne biru eyakomyawo general court martial nga tumaze okuwangula omusango mu Supreme Court nga general court martial evuddewo naye both n'agikomyawo n'agireeta both y'omu abali ku lisiti ey'amabaati sikando y'amabaati era bw'oba ovunaana Anita Among ogw'amabaati ng'ovunaana Nabbanja ogw'amabaati ng'ovunaana Kasayija ogw'amabaati ng'ovunaana ani ogw'amabaati ne both naye avunaanibwa ogw'amabaati. Okusinziira ku Elias Lukwago agamba nti both tewali kyanjawulo kyagenda kukola mu palamenti wabula naye agenda kubeera ng'ayisaawo munyago gwe nga bw'obadde olaba Anita Among gy'akola. Era agamba nti temubaako kyamaanyi kye musuubira ono yennyini ye yaleeta ebbago ery'okuggyeko ku myaka era akadaaga bambi yatuukiriza butuukiriza kwalinga kuteekako mukono nga buli kimu kyawedde. Bwe bajjawo kkooti y'amagye owozesa ba civilians mu kkooti z'amagye eyakikomyawo okuzzaawo kkooti ezo yali ani looyani era Lukwago yennyini yali azitayaminze azikangalo courts yavaayo n'ategeeza magezi oyo both yennyini ye yakola ki ye yazizza kati ate kyemuba musuubira kigenda kubeera worse than what you expected oba even worse than what Anita Among did. Anyway, njagala bawa bigambo bino bya Bobi Wine yabyogera dda biwulirize. Kugoba kwa Anita Among. Naye ng'agamba nti si yeka ne bano babbi bana abalala babi. Wabula balina kuba bangi. Era ffenna tukkaanya naye. Era tugamba nti eyo ekyali ntandikwa ekyo kituuza. Twagala bonna batekebwe envumbo. Mpozi okukiteeka mu context okunnyonnyola Bannayuganda. Kino si kya kugoba bugobi Anita Among ne babbi banne e Bulaaya oba mu mawanga gonna agali mu kago gwa Bulaaya. Nedda kino kya kumuteekako nvumbo na kuwamba bya bugagga bye n'abantu be byonna byakoze ne bya investinze mu mawanga g'e Bulaaya. Mujja kujjukira nti abantu bano ababba ssente zaffe ba investinga mu mawanga g'ebweru balina zimoolo e Bulaaya, balina amayumba mangi e Bulaaya, balina ebyobugagga bingi e Bulaaya naye nga babibba mu ssente zaffe wano. Kaakati waliwo etteeka libagiriyita Global Magnitsky. Etteeka eryo likwata abo bonna abenyigira mu bulyake mu kutyobola eddembe ly'abantu n'okulya enguzi era lirumira ddala okuva mu kubagana okuyingira mawanga ago okweyagalira mu byobugagga by'amawanga ago naye gawamba n'ebyobugagga byabwe ne gabisaako envumbo gavumenti ey'abantu bwe neeyingira mu buyinza ebintu ebyo nga bidde eri eggwanga. So bwe munaawulira nti bataddeko bano abakayiwula aba Museveni bwe munaawulira nti babataddeko envumbo baba bawambye ebyobugagga byabwe nga bigenda kufuuka bya Uganda. Era olunatuuka entebe mu ntebe bepa nga tugamba muleete emaali yaffe eyo abanyazi gye baali babba edde mikono gy'Abannayuganda. So yekawefube oyo gwe tulimu. Ebigambo ebyo byonna byayogerwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu sometime back, but I think bw'abanga Katonda wakukolayo ekiyinza osanyusa Bannayuganda kwe kubawa Uganda ey'obukulembeze obujja. It might not be today or tomorrow, but sometime to come, any day and time, any month, any year, this will happen. And I believe you will enjoy. You will enjoy that Uganda. A Uganda that is free from corruption. A Uganda with advanced infrastructure, high levels of technology, good education system, and well improved health system, etc. Wow, for real, it could be a nice Uganda to live in. Anyway, kankwe wano oliriza musajja mukulu ono wano. Kiteeberezebwa omuntu yenna yenna ng'alina omutwe ogulaba ebyobufuzi, kiteeberezebwa nti ku baali basalibwawo naddala nga Right Honorable Anita Among ate yalina tooki ezimukubibwamu ez'enjawulo ezaaleeta okulowooza nti ndowooza
akomaawo naye nga tebalina buyinza bumugamba nti vaamu naye nga balina obusobozi obumuleetera okukola ki okuvaamu ebintu ebyo byanjawulo ebintu ebyo bibiri byanjawulo olina woonyiga olina woosobola okunyiga nakola ki navaamu naye nga obuyinza tebabuyina okusinzira ku mateeka g'eggwanga nga bwe gawandiikibwa buli omu bwagamanyi nga tolina buyinza naye ne bakozesa obusobozi obuyinza tebwakola so kitegeeza nti kyasalibwawo nti oyo tabeera naye ngaobuyinza obumugaana tebukola ki tebuliiwo ate nga naye alina obusobozi obuwangula akalulu singa aba mwali mu kalulu so kitegeeza nti abantu bombi bayongera amaanyi ye yayongera okumaliriza obusobozi bwe obw'okuwangula nabali ne bayongera obusobozi bw'omugaana okwesimbawo si kuwangulwa bwangulwa kwandibadde kuzibu kubanga ndooza mu bimu ku yali yayiga ebyobufuzi ng'ebya mukama we nga kyandibadde kyanjawulomukko ku kya Honorable Kadaga nga bwe kyali singa yagenze mu kalulu nga tebamukutte ne bamusiba ne bakola ki so n'olwekyo okutuukiriza ekiriwo kati banyize pe amapeesa mangiko era kati omumapeesa ago gwe mulina okuba nti kati anoonyerezebwako ng'ateeberezebwa okubaako n'emisango gye yazza egimu gyekuusa ku buli bw'enguzi kukusa ssente okola ki kubanga okwesimbawo si musango kati ekyo tebasobola kireeta nga musango kyova olaba ye okwesimbawo n'aba amuwagira si musango naye omusango bwe busobozi buli bwe basobola okukozesa noga nti okusinziira ku musajja mukulu ono agamba nti ye muntunuulira gyatunuulira ebintu kuno kwabadde kubanga bakuba Anita mu mupiira kubeera nga bamuzannya empiki era agamba nti wabaddewo okutuula okubadde okw'ekika ekya waggulu ennyo nnyini ddala okulaba butya bwe bayinza omulemesa okwesimbawo Anita Among nga sipiika wa Parliament. Anyway, simanyi gwe kikyolowooza mu nsonga eyo era kikyovaayo nakyo wabula kansookeyo ku ebigambo bino ddakiika emu mubiwulirize. Ssennyonyi ali ku bunkenke bino byekubuulira nti buyinza okukyekya nga militale nga bw'obiraba ebitambula mu ggwanga nga bituwa Ssennyonyi. Bino ebyaliwo bye twali tuwulira ebya airlines yali eza airline n'alidde ssente empitirivu mutuula kibamuwa ssente ezirya mu baana ababbye palamenti wano. Nze ngenda kubuulira bayirero akuba kino ekintu nze njagala Jeno Muhoozi akikole nga kiri Jeno. Si kyakubeera nti bagenda battira ku muntu poliisi naye bwe bakikola nga kiri ku Jeno. Ssennyonyi ennaku kati ekirala kyasuze akyusa ebisawo bya ssente okubijja mu nnyumba okulaba nti babitwala ewalala. Abo abasajja babbye ssente kati gwolaba Ssennyonyi engeri Ekituufu bwe wabaawo omuntu mu palamenti eno alumizza aba NRM omutwe Joel Ssennyonyi Baseekezi omu ku bo bw'ogamba nti Joel aludde ssente bwe yali eza airline bamutulaki mwe lwaki mwali muwa omuntu omulimu ali incompetent bamutulaki era ye bw'aba yali ali qualified ki ekyabaleetera okubanga agulirira enguzi eriwa ye Ssennyonyi bwe yakola report bwe bagireeta mu palamenti lwaki sipiika yagiremesa okubeera nga report ye yeesomebwa ebyo byonna bw'obyebuuza nga alinamu kubonga ategeera I think oba otegeera bulungi kiki ekitegeeza wuliriza bigambo bya Ssennyonyi. Obuzibu bwa Anita Among nti ng'ovuddeko kuba nti mubbi abadde atandise okutunula mu ssowaani ya mukama we era ng'ayogera mikwano gy'abamuwetoolodde bakimanyi nti ono gye bujja agala kwesimbawo kuba pulezidenti kakati ne bagaka tukozese obubbi bwe tumukwate ku nkoona otherwise ababbi bangi abaali badde basibibwa nga tebasibibwa so kati ono bwe buzibu bwabaddeko ngo laba structure za NRM atandizo ziyingira kinga ne babulirako nti gye bujja eyo njagala nange entebe eyo
ennene okugiyingira. Kati kyovudde olaba n'ekitongole kati bwe kuba kulwanyisa nguzi ekitongole kya IGG kiriwa kubanga kyekisaanidde era kyekivunaanyizibwa ku nsonga zino. IGG namuwandiikira emirundi 2 namugamba okunoonyereza ku nguzi eri ku paalamenti. Neyeebuzaabuza mu kiseera ekyo Honorable Betty Kamya neyeebuzaabuza. Ne kati ne ku kino mwalabye IGG yavuddeyo n'agamba nti twafunye ebbaluwa tujja kunoonyereza. Si be bali mu kunoonyereza. Chief of Defence Forces yali mu kunoonyereza. CDF bw'obuvunaanyizibwa obubwo n'amagye gaffe kukuuma butebenkevu okulaba nti tewali bazigu bayingira mu ggwanga lyaffe. Ne kaakati be bali mu kunoonyereza ku nguzi. Lwaki? Kubanga First Family balaba nti family ya Museveni balaba nti kati ono abadde ayagala kujja kwesimbawo ku bapulezidenti bano bo bakirabanga ekyabwe era Museveni bw'avaako oba mutabani oba ki balabanga obusika. Kati kyovudde olaba abayingidde nnyo mu nsonga eno. Otherwise kaakati ne Muhoozi abantu bonna abamwetoolodde babbi abawedde emirimu abamu babatwalako ne mu kkooti n'omulabanga bwakukuluma n'agamba nti ono mukwano gwange Honorable Mawanda lwaki bamusibye naki bamusibye kubanga yeetaba mu kubba ssente y'omuwoomusolo lwaki toyagala bamusibe. Kati kikulaga nti si just kulwanyisa buli bw'enguzi otherwise gavumenti eno yonna baali badde mu kkomera. Naye n'ekirala Muhoozi ekifaananyi kye kyali kyayonoonekera ddala mu bannayuganda. Yawamba abantu n'abatwala mu zi basement n'akuba ono alumbye amaka ga Honorable Kyagulanyi n'akuba mukyala we n'abiteekayo ne ku social media ng'abyewanyisa kugamba abantu bonna nga bamutunuulira ng'omuntu omukyamu. Kati agezaako kwegula ku bannayuganda abalage nti kati yenza. So Nnyonyi bw'ayogera ku buli yake agamba nti gavumenti eno bonna abagijjuddemu bali banguzi. Era bwe kuba kwesiba bonna bandibadde munda bandibadde mu kkomera. Baganda baffe simanyi abagwe kikyolowooza ku nsonga zino naye nzikiriza waliwo wennyini we bansinziirira okukusiibula tusinkane n'emboozi zaffe endala nnyingi zitugenda bansina okuba nga tuleeta Beyond the Newsroom gwe mukutu kwoli erinnya nze Deni babaye. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.